Ghetto Kids afande lukulu lunaku kasera katono kuka abana batuze kwanga tebali fulo kubeli akabi wembule mazoya Ghetto musibe katono musibe abana kyabakoze sigate batuze kwanga Twakoledde gwanga bana kyebakoledde gwanga tewali ayinza basasula wabula kubasiima tewali ayinza basasula enfulaga gye bawakola eggwanga tewali ayinza basasula wade virasi tewali ayinza basasula kyebakoledde gwanga kyamaanyi okuwanika fulaga twambuka kukira imax yambuka wetwe roundabout afande tokambuwala muli bakabi nnyo abakonde virasi Singa mwenda Gento wagire palaso erugo ko kuli ketiwavo konde virasi mwebale nnyo Ghetto Kids muli bakabi temwakoledde gwanga kekade basebo ne banyabo Ghetto Kids enakusoma singa mwenda tugento wagire palaso yasimye nsaba mugumikirize mu katono bana bana kye bakoledde gwanga bamuyise wembulemo ababana era nyongero gamba abazadde Teacher tubakulisaayo nnyo nnyini ddala mukulikireeyo ddala mu Britain's Got Talent. Mwebale nnyo kino tubadde tetukisuubira mukama mulungi tuli basanyufu nnyo kubanga mutwaniriza mu mbeera eno tuyanze nnyo tuyanze essanyu lye tulina lingi kibadde kitya ekibadde kirungi nnyo batulaze obwagazi bungi abantu b'omu Britain batulaze obwagazi bungi nnyo mukwano gwe batulaze tugulabangako so bwe mwali eyo kiki mwakoze kyabadde ekyenjawulo kyabatusiza paka we mwatuse ekyenjawulo nti nno amazina g'abaana bano gali nakyo ekimu kiri organic era abajjajja abasinga kyebabadde basimbako essira nti ekintu kino kyemukola kiri nakyo sikyakakibwa nti kiva mu mutima then babadde bewunya nnyo ne Jojo tekuba mwana muto myaka 6 namulabye routines ate mu banka tutwadde tuli ku semi final ne batwadde enule ennaku 2 olunaku olumu batwabadde mu viti nga ze tulina okukola training do lunaku lumu ekyo kyonna kye mwalabye mutwabye kind of virtual production netwaye ebintu ebyabadde really byebatadde ku stage and yabadde first experience for the triplets Ghetto Kids. How was it like? Ebintu ebimu byatusumbiyemu ne stage yennyini twakyuse ndowooza nga emirundi ng'esatu nga tezisobola nga ziserera ne bayiwako spray nga tezikwatako paka bwe batufunidde ne tufuna engatte nesobola okukwatako ne batufunyanako ne busolo obulala so okubanga tukwasaganya ekintu ekyo ku final mwamalidde mu kifo kya 8
kinaana no kyamukaaga mwawulidde mutya nga temuwangudde because eggwanga lina nalabadde litunulidde mmwe of course nti nno bw'ogenda mu kintu kyonna ffe twali tugenze kunyumirwa kunyumirwa not to win no ffe twava no nga tugenze kunyumirwa twali twagenda n'abaana bafuna experience eyo twewunya n'okuba nga tutuuseeyo kuba abantu bakola ebintu bingi ebyakabi okitegera ate bwe baba bakujajinga n'omuyimbi ne comedian ebitone biba byanjawulo ebiriyo kati naffe tumanyi bibajajinga naye nga womanyi nti nno eri Britain ate abantu beeri abasinga baconsideringa nnyo abantu baawa so kiba kizibu nnyo something like sente okujjawa mu Africa nalabyeko ku tweets ezimu nga bagamba bababye babakozesa okupromotinga ekintu kyabwe mu Africa how true is this it's not true kuba singa kyebabadde beetaaga nti bandibadde tetugenda bandibadde batugamba bugambi mujje mu performing mubeerewo okitegera naye kyabadde organic kyabadde real even nina message ya Simon yatufunyeko backstage nagamba nti you've done your best okitegera but it is out of us abantu bebakola ki bebalonda ate ba mu Britain you get so oba kimanyi nti nno nawe nga omunauganda yali mu kintu kino ng'oli Uganda kizibu nnyo okulonda omuntu waawa outside however much bagamba nti omuntu wabeera nga alina newobanga olina talent yenkanawa oli ng'akoze bubi balina okonsidaringa omuntu wewaka previously omuntu abadde awangula Britain Got Talent abadde atuuka ku nsonga abadde addayo oba abeera tawangudde abadde addayo maybe owokubiri owokusatu naza mwe munaddayo season ejja right now tugenda ate ku bintu birala nnyo byetugenda okuddako wali America's Got Talent tulina okukolera abantu video ne abaana balina osoma so right now nti ekirungi ntufune opportunities nyingi munzikirize babloga bannange bannamawulire ne pastor Jidde ku Nyonyi atubuuze kale aba blessing abaana bana abasabire kama yebazibwe tusanyuse nnyo abaana baffe okukomawo. You've given us joy. We are excited that you're back in your homeland. Esala mukama tukwebaza olw'ekisa kyo n'obulungi bwo tusabira ddala nti omukisa gubeere ku baana baffe. At Lord, we pray, King of Glory, that you continue to open doors for this great team. Father, that they will continue to lift our country and Father, continue to lift their talents and dreams. In Jesus' mighty name we pray. Abanange sanyu lingi nnyo kino long time friend long time friend family so essanyu lingi nnyo buno buwanguzi Uganda ebadde tebutuukangako era nze amasannyalaze gampise namu maani I'm so happy, I'm so excited bano tulina aba Britain mpulira essanyu lingi lwansonga ndina abawanguzi. Those people are winner. Bali bawanguzi no matter what they tebayise mu finals like by December they didn't win but then we have greatness at home. Tulina obuwanguzi bunene nnyo. You people saw how the Uganda flag was raised up, how these people danced. Fe tried to cover kati nze already I knew what they were doing but nange nali mpiranga they brought smiles on our face. I love you guys so much. Mwebale mbagala, you're welcome. How are you doing? Ogambotia. Kulikayo. Buddeyo. Byadebiti. Bangambe gwe yasinze okusanyusa abajjaji. Kale. Buli mwatubuze ku muzeyi. Amanya gugwa. Amanya ganze mu yanja akira. Okay. Kyabadde kitya? Kyade kyakabi nnyo nanyumiddwa nnyo. Ani? Nze King Madiwana. Madiwana. Kyabadde kitya? Kyadde kyakabi nnyo era nebaza bannayuganda mwenna mweyongere otusupportinga. Tujja kutuuka wanene nnyo ate nga weturezinga flag yaffe. Kale amanyi. Sache Priscilla. Ne gwenda by'omulema ate twatuse ddi wano? Nafuna da India wenga nne myaka 5 nali nkuba sama kati gumba neriseetuka kana akagumba akatono so kigenda kikomawo nga wekigenda nga wekikomawo sorry papa wakula yes bano bali mu ikululojo yes this so happy amanya bampita Ronald Sentongo aka Ronnie Vibes nsanyuse nnyo okulaba abantu bano bwenna twali tusuubira abantu bangi nnyo Firayo tukoze ka organization katono nnyo just kudda waka naye nsanyuse nnyo olaba abantu we bati twebaza nnyo team eri behind this Kondevira gadgets Kondevira tours and travel mwebale nnyo buli omu alina kyakoze bannamawulire thank you so much for being part of this we are so happy to be back home. Sibi ade yekwese oli ota muli I'm so happy mama nakanja ko wakulenge yakongononye Patricia
Like to welcoming our family, Ghetto Kids. Yeah, we are so happy, even though they didn't win, but fitwa wangu already. One of us chimanyi. Yeah, just no money. Nenga, we are so happy for you guys. Thanks a lot. All right. Kale, we'll be back, people. Thank you.